Nge gwali ku maidini kasooke nkulamuze n'ekiramuso ekisinga okuba ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsoose okutendeza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusalira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naye tugenda kubeera nga tujjukanyaayo ekintu kimu kikwatagana na mpisa, husnul khuluq, okweyisa obulungi. Muhammad mu kusindikibwa yajja n'agamba bu'ithtu li utammima makarima al akhlaq, nasindikibwa kubanga nzijuliriza kitiibwa kya mpisa nnungi. Empisa ennungi omusiraamu z'osaanye okuba nga weeyisa obeere kyakulabirirako mu community yo, mu society yo, bakulabe bagambe nti oyo musiraamu, wabula teweeyisa bubi, kubeera nga Muhammad gwogoberera Allah mugamba mu Qur'ani wa innaka la'ala khulqin azim, nti gwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam empisa zo za kika kya waggulu nnyo. Ate nga mu aya endala batugamba yo qudwatun hasana, kyekyokulabirako kyaffe ekirungi. Omusiraamu beera ng'ogoberera Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu buli kiyakola, kyataakola kireke, wabula weeyise bulungi, weeyise bulungi. Tusturi bamubuuza lunaku lumu ku kyempisa ennungi, ne bamugamba wange gwe Tusturi, okweyisa obulungi kyeki? Okweyisa obulungi kyeki? Yabeera ng'abaddamu n'abagamba adinaha, ekisinga okuba nga kya wansi mu kweyisa obulungi, ihtimalul adha, okubeera ng'ojjawo ekintu kyonna 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 ekinyiiza. Osobola okusanga maggwa mu kkubo, osobola okusanga kiti, osobola okusanga ekintu kyonna nga empitambi, obukyafu bwonna bw'oba osanze. Omusiraamu tekikuggyako kwambala gloves, tekikuggyako kukwata kiti n'osenda n'ozza ebbali abantu bwe batagenda kubeera nga balabira bintu ebyo ate bibanyiize. Ihtimalul adha, okugjawo ekinyiiza. N'agamba ekirala tarukul mukafaa, torivenjinga, okulekayo okuba nga orivenjinga ku muntu yenna yenna aba akoze obukyamu. Omuntu wakola obukyamu don't revenge, wabula musabire Allah mulungamye, era naawe Allah akwongera ekisa, awo bagenda okuva obulungi. Ekirala arrahmatu lidhalim, okusaasira oyo aba akulyazaamaanyizza. Bw'olya osaasira oyo alyazaamaanyizza, adinaha, ekyo ekisinga okuba nga kya wansi mu kweyisa obulungi. Kusaasira ani? Akulyazaamaanyizza. Istighfari lahu, okubeera nga omusabira Allah amusonyiwe. Ekisembayo ku byayogera yagamba ashafaqatu alaihi, okubeera nga omulumirirwa, lumirirwa munno akulyazaamaanyizza. Tomulunkoma mu bangi, sirika, kuuma ensaazo gy'ali, naye Allah jamuwa okuuma ensaazi gy'oli. Muwaŋŋane ebitiibwa, mweyise bulungi, z'empisa ennungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.